Yes. Nsanyusa nnyo okujjako wano nonkyalirako nga nakava ku kitanda ye mbadde emyezi 4 naye omanyi slavery obuddu self slavery gwenga wesibidde wetute naye ogwetuteyo nobeera mu ddwaliro tolina kyowulira oli mu IC owulira obuntu anti machines kuoba oba ku supporting machines okumala ennaku 15 ng'oli eyo nomala ne baddayo ate ne bakukola operation endala naye neobeera eyo nobeera ku kitanda nga kitolina kirala kyolaba ku TV ez'enjawulo n'okusomasoma naye nze badde mpandiika obutabo badde mpandiika emizanyo naye emizanyo egi obutabo ngenda kuwandiika ekitabo bakiyita brand me. Brand me kiri ku branding, how you brand yourself to get rich. Kati ekyokulabira kangu kato we branding ne branding zolala ndi waka njagala kufiringa free njagala kubeera nga neeyagala sagala sina nnaku yonna sigirina Katonda ampadde ekirabo ky'obulamu ate nnaku njijjawa. How do you define ennaku? Mwe mugidefininga kubanga ogiyitamu oyina ebintu a lot of things. Oyina ebintu a lot of things byagala okubeera oyina ebintu bingi nnyo byagala okufuuka naye akati nze gwolaba omuntu gwe bagamba nti kati ono yamalayo anti ze sikyanoonya fiika ndi mu fiika enyingi akati nze ntandika okugamba abantu munjagala okugaggawala kati kugira emyaka 5 emyaka 5 kyaba kyanoonya obugagga ne bwe bujja era tosobola kubwenjoyinga nga bwe wali badde obwenjoyingira ku myaka 2. Bwe baga nti namalayo babategeeza gwe bategeeza ffe twamalayo tulina amayumba gaffe tulina abaana baffe bamala dda abasinga bamaze university abala bafumbiddwa tulina abazzukulu noonya bazzukulu kati njagala nnyo abazzukulu nnyo era abaana bange mbaga muzaale mangu bannange njagala abazzukulu I want njagala nnyo abazzukulu grandchildren kati n'ennyambala gye bayita batya okubya ekinu okubya ekkooti bye t-shirt otaddeko enkofiira eno bagiyita self style gwe wagigunjiza nagigunjija yambala ebinono yambala n'ekkooti bintu byo amakooti gabeera omwo nga sigambala kati n'agambala ddi ate bwe n'agambala ddi nina okugambala abantu nabo ne balaba kooti kati alina ekkooti ennungi ekyo nakyo kirungi nnyo. Ekkooti zino esuuti zino olimu ziba za sente mmeka gwalibuuza nti olina essuuti nga mmeka? Olina essuuti nga mmeka Anko Kato? Nga 5. Nina wardrobe okuva eno paki erizana suuti njereeri ate ngula zonna. Anko Kato tugende mpola mpola. Ngula enna suuti 5. 500 suits. Ngula empya ngula enkadde ngula empya ngula mu kipya ngula mu mivumba. Nga tonayingira parliament walina essuuti mmeka? Nayina essuuti zange nga yalinganga my parliament eyo abantu baagala nnyo okulowooza mbu ensitudde nnyo. Yeah, but you see my home najizimba nga ndi 24 years 25 26 sawa okuzimba amakagano makagano nagazimbira emyaka 8. Gwe wagamba tojja kuwulira nkuba ng'etonya enkuba yambonyabonya nnyo ku Martin Road nga tusula mu mugundi mu nyumba y'amabaati ng'ewoggala kakakakakakaka ne mufuluma ne mulinganga abantu abagenda okubakwata waliwo ndi omuntu abasindikidde bomu agibakubidde ku nyumba naye nga nkuba yeetonyi ne muwulira nga kizibu bannange enkuba kizibu era akati wano enkuba ngiwulira ddi bagiŋŋamba ku makya nti enkuba yatonnye wano tennaba kulabikako naye nga lyettegula omwana yalyokya ne lijja ate n'ekirala omanyi tuvudde mabega nga tukola nga tulwanirira brand y'abaartist era bwe ndaba buno bw'artist bwammwe obw'ennaku zino nga buvumaavuma abasajja abakulu buvuma abakadde buvuma ki buteekamu tebuteekamu bantu kitiibwa kati bagaya ne bazimba ennyumba ezo ennene ezo biki naye ffe twazizimba ku 24 bo bazimbye mwana 3 4 ennaku nge bali bubi nnyo
azimba ennyumba bw'ate bw'agizimba mu myaka 10 maaso tajja kuba na mulimu gwonna kuba tajja kubeera celebrity tajja kubeera kino ffe tubaddeyo emyaka 3 mwegi nga muli ku chat nga okyasobola n'okujja okunzijjako interview okiyita kyakusaaga si kyakusaaga it's not a joke. Extra Digest mugoba nsonga Ibra K Mukasa gemanya gange tuli powered by Sozo Property Consultants UG tukyaliddeko owekitiibwa Honorable Paul Kato Lubwama aka Anko Kato ffe tusinga okumuyita abayise mu mikono gye tumuyita Anko Kato. Anko Kato oli otya kati oli mu mbeera akyo owulira otya? Embeera gye ndimu buli kanaku nfuna improvement. That's good. Buli kanaku nfuna improvement kati olulye ekyenda kibadde kinnuma nnyo kubanga bakizaayo ne process yakyo ey'okuhiiringa kyeruma eruma nnyo ennumye n'okusinga we bantwala mu surgery eri big surgery naye eno surgery ey'okubiri ennumye nnyo but I'm okay, I'm fine. Ndi mu kweyagala. Oli mu kweyagala? Yes, neeyagala bwe nva wano manyi mu bulamu ofunayo abantu bobeera nabo manyi life is what we make it. Yeah. Kati mu bulamu ofunayo abantu bonga 20 bogamba nti kati bano bajja kunsanyusa obulamu. Bwe nva wano emba sikusanze naye namba njagala nnyo nnyo kivola basaagala abantu batampalinga na linnya lyo. You're one of the people in my life benjagala whom I love. Thank you so whom much. I've mentored benjagala gwe njagala ate simwagaza kajjanja timwagalako enkya muveeko. Yes, mwe mwagala ku mutima neyanza nnyo okunjagala Anko Kato. Real heart kivola bankuwa interviews zino abantu abala bajja ne bazinsaba ne ngamba no mugende mukubira gwe njogera naye eka Ibra K kuba Ibra K it's a big brand. Alhamdulillah. Abantu bana kukimanya ne bajja kukitegeera muntu ayagalwa Kato Lubwama namukkiriza amuwa interview Kato Lubwama mumanyi nze nonga nemanyi byonna byendi n'empisa embi zennina n'empisa Anko Kato ine empisa embi nzirina wanji olwepanko okweyagala okola byonna ebyo ate sibyepanka nti mbigwamu bugwi naye ndu feeling I'm a big celebrity in this country. How about the world? Nensi ngimanyi nti ensi tugiyita mu buyisi. I've been with big people ne bagenda ne bandekawo. I've been with those people who don't like me ne bagenda ne bandekawo. So kati life ngirya buli. Oli mukulya life. Bagamba okugaaya obulamu. Kati nze ni mukugaya bulamu sirinaawo kizibu kyonna kyogamba ti abantu bagenda ne bajjana mu campaigns Kato Lubwama noddamu n'oyitamu biki kogwe embaga sisobola butayitamu kubanga nakolera abantu tebasobola kubeera babi nnyo okwerabira bye nabakolera. Nabadde naliko ne Honorable Ibrahim Kasozi owe Makindi mwana wange mutabani wange that is my son. Nangamba nti oyo akoledde abantu ate awatali kamera butereevu awatali kamera ate ne kaakati kano okwolaba kenayimuse nenva mu ddwaliro mumusuubire abantu 15,000 b'omutwalo gumu bagenda kusituka Kato Lubwama agenda kuba wa kapita eyo agenda kubafaako bizinesi zaabwe zira ssente Katonda yazimpa nagwe weebuuze ku 24 years omuntu ayinza ate okuzimba ennyumba eno eyetegula ne structure yayo girabe style biki kati abaana bange abali e Canada baŋŋambye tugikyuseemuko mugenda gikyusa tugenda kugikyusa nkadde naawe iraba nkadde tugenda kugikyusamu tukolemu ku design styles endala tuteeke wali gundi wano wonna tugirewo bintu birungi baagala mbeere happy nabo babeere happy. That is very good. Ate kati nnoyo mutabani wange Ibra is one of my children. Honorable Ibrahim Kasozi Medium Kasozi mwana wange my son
mwana wange ate ndiveererake bannange Katonda yampa omukisa abaana bange bonna bayiburake bakasozi bamisa kisemakula bansobola kwogera nesaga Kasuku bakasuku Kafuko Peter Kafuko abaana bange abo bonna byamuhappe nze ndi happe bannange kyotolabanga kati olaba misa kyoyo amala tamenza kumala lunaku nga takubide kusimu nga n'okundaba taata oli bulungi oli kati oli okke oli tuko tuleete kiki oyagala tulete taata kiki oyagala nkuleetere ale mugamba kati misa kingenda kulya biki si kyalina byenjagala kulya ku nsi ebyennyanja nabirya dda n'embimalawo enkoko nagirya dda twali kyaliwo kyendeka ekintu kyokka kyennyumirwa music kuwuliriza music kuwuliriza oba ogenda okumukola era nabaddeyo mu studio ya misa nga producing ennyimba z'abaana abato bano naddala bakuba engoma eŋŋanda nga mbalaga nti mulina kuwandiika bwe muti mulina kuwandiika muluwandiika ennyimba empya muleme kubanga ennyimba ze muwandiika ze tuddamu ze tubadde tuwulira luyimba lwa Katolo Lubwama ekisolo kye bayita omuntu bw'otandika okuwandiika regi ng'otandika ekisolo kye bayita omuntu ekisolo kye bayita mwana wange ani oyo kuba kano ke Kashiba ke kayimba Kashiba ne jazzy gundi ate muntu kopya bire bigambo bye twawandiika ate bye muleete kati leetawo ekirala ekisolo omuntu gwe bayita empologoma bagikyusaamuuko beera ng'oli fresh bye twawandiika ate bye mubba bye muleeta Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manja tulina Owekitiibwa Honorable Paul Kato Lubwama era nga mukiise wa Lubaga mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda Parliament tuli naye tumukyaliddeko wano abadde ku kitanda nga mugonvugonvu naye twebaza Allah yatonde eggulu n'ensi eyamusobozesezza okuvaayo era nga mu luzungu bagamba he is alive and kicking. That's it. Yeah man. Ate njagala okutegeeza Ibrahim nze Katonda wange akola mulamu netasiwa abantu balala nze sisaba kuwo banjawulo nze owange Katonda mumanyi bwange tesaagala kuyita mu muntu yenna amusore saagala kuyita mu pastor oba father oba muntu yenna agenda mbu ansabireko era nze nagoba abalokole bajja okunsabira mu ddwaliro ne bagamba kati mugenda kunsabira kyono nayogedde dda naye naŋŋamba mugo ntubye okay. Wow. Kati ate lwaki munteekako muleeta bakatonda bamwe bajje bansabire mubaleka abo Katonda njagala he loves me nzaani bwe yajja mu manda eri amangi luli wagenda n'okola okola interview ne Christopher Mukibi n'ensanyuka webale kusiimanko Kato nasanyuka kubanga Christopher Mukibi is my Charlie Chaplin of Uganda. That's very good. Christopher Mukibi is my wealth. Obugagga bwange buli kuye nalabira kuye we bazanya nalabira kuye we bakola ebintu namwegomba so much nti actor asobola okubeera omugagga ndowooza wagenda ewuwe n'olaba ennyumba ye nalaba amaka amatiri bonna kakati alina ne mu America newa oyo Christopher Mukibi naye nga ssente za stage art kati ng'oloko ŋŋamba nti oli muyimbi tolina ssente kikola ati omulungi kola ati omulungi ategereke kate omanya no mu marketing. Christopher is my heart and nasanyuka nalaba program ya emirundi 5 neyanza nyanko Kato webale nnyo nasanyuka nali simanyi nti Katende yatendeka Christopher Mukibi era nabitegeera ku olwo era nali simanyi nti Katende yatandika ebintu bino mu 1953 bwino Christopher Mukibi yazaliwa mu 1939 nali sikimanyi nali mumanyawo nti ali mu 40 ayina ate bw'ataatu katenze wemmanyi yayingirako mu magye ga Kabaka akotemu akateeka naye nga kaalimu is the greatest era ngenda kukola monuments ogera mukolamu ekibumbe zasisaba Christopher Mukibi omugava Endugwa Baron Kawadwa sente zonna zetufuna zetulya kati zaabwe. It is they are the reason as to why. Katende W. Oyo sente zonna zetuya mu Uganda yatandika commercializing theater. Filimu zonna zetukola wano aba abasajja
ne bogera n'otunuulira tunuulira abantu bagenda ne bavuma abantu batandika okuwemula abantu bawemula ba legends baffe baatuteeka offe nze ndi very grateful kuba abasajja abo senga tebaakola kintu kino senga sirina maka gano. Sozo Property Consultants UG yakireka bateekamu essente era nga nkugamba nti banoonyeko Kamuli Road ya meters 15 zokka oba ku Facebook Sozo Property Consultants UG. Honorable Kato Lubwama woberedde mu ddwaliro waliwo omwami alemeddeko agamba kooti ye buli lwagenda ku musango gw'omwami gwe bayita Habibu Buwembo aga nti kooti eganya okusala omusango ate mugenda kuyingira kisanja kirala. Kati ekizibu kya Buwembo aloopa abaasoma ate nga ye teyasoma. Wangi Habibu Buwembo yasoma kabadde wano Nateete mu mizikiti gy'Abasiraamu wekabadde awo wekasoma ejjuzu wekakola bitya kali awo ne katawaana ne kajja ne kayingira mu FDC. Besigye yakagamba jjayo omusango mangu nnyo ne kagamba nti nze erinnya lyange lyonna nja kulibuildingira ku musango gwa Kato Lubwama. Kakati abantu njagala bategeere omuntu gwe bali naye skola professor gwe doctor ayina doctorate mu theatre tebana bagimuwa buwi ne balina okumuwa doctorate in theatre. In fact mu local theatre of Uganda. Kati nze kankubuuliremu Ibrake natandika ntya okusoma kwange kufaanana kutya koko kujja okujjawo ebyo byonna that rubbish that hooper situations hooper genda mu dictionary nze nakola okubanga nnyonnyola njogera ebigambo ate nembinyonnyola ogenda mu dictionary onoonye ebigambo hooper situation oba mamagalabi situation situations ziba zitya bagenda alabe bannyonnyole bategeere kiki kendi ekyo kimala kati oyo ne bw'aba afa atya tasaga nti tewasoma hooper mamagalabi kana kanamusikal this little boy namusikal nakonja kanoonya Idris kawandiike buganda mujja kuwandiika mubeere nga mutegeera nti mulina we are with a scholar. You are a scholar. Kakati nze nayagala nnyo ndi student wa Serumaga. Okitegeera Serumaga yawandiikanga emizannyo nga muwulira majangwa jani yawandiika mingi. Ndi student wa Alex Mukulu. Ndi student wa Christopher Mchibi. Ndi student wa Mugavendugwa. Ndi student wa Rose Mbowa. Kati bano bali bensoso okwogera nabaagalako theatre yaabwe ene local theatre. Theatre y'abaddugavu kati Rose Mbowa na introducinga ku theatre y'abayigirize gye nasomera Makerere. Lesbian theatre, Mongolia theatre bika bingi tragedy, comedy, satires, political satires, bingi nasoma bintu ebyo nate ne mala nensoma music nensoma bisira nensoma staff notation oli Makerere ku kasozi kabayivu kati ono munanga ntwala kyenjagala ategeere nti ebyo sisobola kubyogera nga tasasoma Makerere baagala yasomayo kakati mu 1990 omukyala gwe bayita Rose Mbowa yantuukirira nangamba nkulabye ng'ozanya olinganga Christopher Mchibi omuto nkulabye ng'ozanya ojjukira mu Christopher Mchibi yazanya omuzannyo mama gunvudde mu mutwe Kikwabanga one of the best pieces of Christopher Mchibi yazanya Kikwabanga nga akola ayimbira mu lubiri so that is why mizanyo jange gisinga olaba mu music kubanga ndi student wa Christopher Mchibi am student we ngazanyisa face ne mufane ngatanda bakwogera kigambo kyonna najja wamulaba ndoza ngo mu interview ngatanda bakwogera oseka nofa n'ogweri so I learned comedy waliwo mulala gwe sogedde bamuyita Dan Zirimenya oyo nayiga katemba wa radio nga yamunjigiriza nga tunywa naye walagi
ku Martin Road. Nga munywa naye ki? Waraji ku Martin Road. Kana akeeru nga tulina we tugenda. Kanaka enkangali. Mukafunda okumpi n'akakajjaawo nga we tukanywera. Nanjigiriza buli kintu kyonna radio drama nenjiga n'ensukka. Omulala gwe nayagala style ye yali Jack Sekajugu. Beautiful acting, beautiful saying. Naye ekizibu kye yalina yali ananaagira nnyo. Naye nga kinneewuunyisa. Na ku stage tananaagira. Olwo ng'aba akozesa ki ekyo? Era waliwo akayimba ke kenzijukira. Kale mu muzannyo amakulu agaakulabako. Kulabako saze eddiiro. Kulabako saze eddiiro. Kulabako saze eddiiro. Kakati ebyange mbiwaani. Kulabako tobeera otyo. Kulabako saze eddiiro. Kakati ebyange mbiwaani. Ng'akwanye kulabako nga yesse muvubi. Akwanye kulabako amukoze eki? Amuvuddeko agenze n'ennyonyi ntono. Nnyonyi ntono yali taata waani? Yali taata wa Juanita Kawalya. Kawalya era mwogwo muzannyo. I was young, but I cannot forget the nalaba video. It was beautiful, very beautiful video. Kawalya nga yimba kulabako oli wala ondi obwongo onsudde eddalu buli omu akulabako omwesitaza kale nno n'oba otya kubuuzo n'oba otya. Very beautiful music. Kakati nze Kato Lubwama life yange yo nebadde mu theater. Kati Rose Mbowa bw'ategeera nti nina talent ey'enjawulo. Yangamba ngo muzannyi ani yagwandise Kato Lubwama. Ani akoze choreographer Kato Lubwama. Ani abadde director nti Kato Lubwama. Najja nankuba akaama nangera ngamba jagala oddeyo osome. Ekiseera ekyo nali ndi wa Kiseka market. Ku Kiseka market nga ninawe duuka ntambuza butaala. Obw'emmotoka. Nina mukwano gwange bamuyitanga Ajiisa. N'omulala muvubuka yali eyo mu Nabugabo. Nga bwetambuza obutaala gundi butambuza gundi. Olwo tetugenda kulya kyamisana bannange. Anti abagula obutaala babuzi. Olwo tuddukira ku mmotoka. Kati bano abayaya b'ennaku zino baagala balabe emmotoka yange bagiddukireko. Balowooza nti omulimu be baagusookamu. Twagusookamu. Wabikola dda. Nabikola dda. Kyova olaba ngamba nti I'm enjoying life. I know. You look too. I know. Omukazi najja n'angamba Professor Rose Mbowa nina monument yo ennene bwetu kubanga life yange okukyuka is the center of my life okukyuka. Omukyalo oyo. Kati yansanga nga maze S4. S4 wali ogimalidde wa? Ku Odi Kampala Senior Secondary School. Nakola primary yange mu Nabagereka Primary School. Wali ku Mbuzi? Essomero lye baasendawo eryo. Bosco Muwongeri yasendawo yajja obusuubuzi nga bumulinye ku mutwe n'asendawo essomero lyaffe. Yeri yaddawa? Simanyi na wale yadda. Balina Nabagereka naye nga Nabagereka gye twogerako eno Amini yagiteekawo. Awo kumbuza nga kuguni ng'okkirira bwoti ng'ova ku Pride. Yes, yagiteekawo nga bakava bakubye olubiri awo Amini awambye mu 70 something. Kati nansanga omukyala n'angamba twagala ogende Makerere oddeyo osome. Ne mbaga sijja kusobola Luzungu lwanneerabira dda. N'angamba nkwegayiridde Kato oddayo osome kubanga you are the future of this theatre. Yabiŋŋamba nga alina mutabani we. N'angamba you are the future of this theatre. Theatre tegenda kuddayo kuyimirirawo nga gwe toliiwo. We have got another Christopher Mukiibi. Tulina Christopher Mukiibi ki omulala. Ng'amulaba muggwe. Nga ndaba munze. N'agamba ojja ku theatre nnene nnyo. Ojja kulaba theatre nga ogifunamu ssente. Yo sini eyokuna wali okoze otya? Sini eyokuna nafuna credits 4. 4 credits. Yeah. Kubanga ebiseera byange ebisinga nali sisoma. Nali nganga mu theatre. Jjukira nze nayingira theatre nga Museveni yakawamba. Mu 8. 86 na in fact nayingira 85 nga gwako. Museveni nga yakawamba nenyingira mu Black Pearl. Eyo mugavendugwa nenzanya emizanyo yonna atawo nali ndi mu kusamba mupiira olwo nga tusamba ne Edgar Watson. Wali otegera omupiira? Nnyo, I was a great footballer. Twaston tebagamba. Edgar Watson suubi. Esuubi.
my brother. Anko Kato wali osamba namba ki? Nali nsamba 207. Kati bwe ngoguwenjula boti nokkirira nozzaako. Kati nga bwe balabanga ebintu byatabuka nnyo ne banteeka mu 10. Wali mu kumaliriza wali. Nga nsala defense zonna. Nobaleka ku abantu kati waliwo akanyumira. Bakuba tebalina abantu tebalina wakisi zaffe tebazikuuma. Ebyuma. Twagenda tuzannya ne Makerere College. Olwo oli Kampala. Ndi Kampala. Edgar asoma Makerere College naye yakuba defense yaabwe. Kati Edgar ne bajja ne batukuba goolo 2. Nga ndi Katebe ngamba Bwire coach wange coach Bwire yali yasambiranga mu prisons yenga asomesa ku Kampala mukama wange munyingize ngende nkyuse ekyeso nibagana nagana agamba katika planning bano batebe ne balemu okuteeba nga bule dakika nga 3 mwezi mutano mpira gugwe ne bayingiza superstar bampitanga star ku Kampala Senior Secondary School bonna Oli mu senior yakumeka? Ndi mu senior ya 2 ya 3 awo bakubiri ya 3 bwenali kubanga S4 sali ngira dala kusomera najja kukola bibuuzo saasomako ku S4 so bakuyingiza ne banyingiza endulu nekuba nembaga nengamba omwana switching enamba gwedda ku 7 nze nzire ku 10 Edgar ali mu 5 nodda ku kyoto naye Edgar mu kyozi nnyo ng'ava ku 5 najja n'atuteeba n'ava najja n'atuteeba kakati ne mbagamba nze ngenda kusibirayo Edgar tajja kuddayo eri ne bampa omupiira nenkola kamakansi otya nakola kamakansi Edgar n'avaawo nengenda nga ngwetoloza nenkanga oli oli n'agenda nenkanga bali nakanga manyi nali nsamba omupiira nga nsambanga Philip Omondi nga ngenda nkankana nti nzina businyi abantu bonna nava nenkuba goolo esooka olwo ne gubeeremu 2 ne baleeta omulala nenkola nensevinga nempa omwana omulala ne tukuba endala ey'okusatu twamaliza tukubye goals eyasembayo baleeta mupiira nenguteekako ekifuba waggulu nebaka vole nemmaliriza Edgar nga balaba bagudde eri batu bakoze eki kakati nga banzigyemu esaati bampoganira kato kati abantu balowooza nti bampoganira leero endulu zavadda mu Kampala endulu zavuga banzijja ku Makerere College nga tujja tuyimba paka ku Kampala kyenakola Edgar tibali kifati bakibeera wala omuvubuka omulala bamuyitanga Musinguzi nga ali mu namba 3 ng'atutomera nnyo bwe natuuka ne mugamba nti kakati ono ngenda mumalamu ekintu ky'okutomera nendeeta omupiira nenguteeka nenkola nti n'alowooza nti agenda gujjawo ne mubiisa nempita eno bwenti ne mubiisa nenkola kagamba ebintu nga bitama era kyova olaba nze mwendaba abasamba omupiira olwaleero ogutanyuma wadde n'akamu abantu abatalina sitayiro abantu abataagala mupiira abantu abatagala buntu obwo gonja kuwako naye akantu kange akuba kalagawa akatambi oyina akatambi waliwo obutambi bwenakolerangako training eyo mu parliament tiimu ya parliament nalabako e Rwanda kemwali mugenze e Rwanda ako ke nalaba waliwo akalala kinakola training bagamba banne katayitirira anti ntambula nsamba nzina ndi nsamba ndeeta oli drama ne muteeka wano abantu ne babula kati nensamba omupiira nemmala odi Kampala yange mu odi Kampala nali mu Tisavo eyali club yange kati ensi bwetuzunza nengenda ku St Francis awo nensoma S5 wagisomako nagisoma European history namusoma nembagamba bannange nga tugenda mu S6 nze munkyusize mumpe African history ebintu bino ebyokusoma Napoleon yafaddi Napoleon mukazi we yani empale z'omukazi wa Napoleon yazambala atya biki ebintu byokuzama bajjajja ba Napoleon sibya mulimu makulu bya kisiru Bismarck gwe munsomesa twali tagenda kuleeta mmere ku sowaani yange omujirimani tewayagala kusoma musagala mujirimani baba ba Mussolini bate World War II bichwa
what brought the World War II, what are the effects of the World War II. Berlin Conference. The Berlin byekisiru kati gwa bisoma to ina chebina chebikuyabye mbulamu. Byakisiru temuli makulu. Nengamba sijja kubeera mu bintu ebyo. Bo basaba okukyusiza okole African ne baganda nalina omusajja nga bamuyitookero nga teacher n'ayogera ebigambo ebyo katoli bw'amampu chest you ne mugamba yes you have chest me but it's very good you are chest akugoba mu kibiina akugoba mu ssomero angoba mu kibiina ne mu ssomero ne bangobamu tajjukira school fees zitawanya maama wange nebuuza kati school fees zitawanya maama wange bino byaki lwaki ntawana kati bino bivuddeko nenzije wa maama n'omuwa amawulire nti bangobye nemugamba nti maama sigenda kuddamu kusoma koye kati nsazeewo obulamu bwange bwonna mbuwadde katemba omukadde yaddamu ki n'agamba katoto nzita ojja kunkubya puresa mwana wange njagala omale 6 nemugamba 6 terina kyeyamba kati gwe lindako kuba Wasswa yandika omwaka gumu mu maaso yalimu 6 neŋŋamba kati Wasswa oyo atawaana ne 6 naye terina kyegenda kumuyamba byakisiru temuli mulongo muno brother wange kaakati ndekeraawo okusoma wakoma mu siniya yokutaano nvaayo nvumye teacher mvumye Mr. Okero mugamba you are stupid eat your European history European history will never help me, will never bring food on my desk. In fact, you are very stupid. How can you? Kuba nasomanga ebintu nga sibitege. Nasomanga history n'ensoma ne contours ebya geography. Nkola history, economics, ne geography. Hege, yeah. Jenali nkola. Ninga kati bino byakisiru kibino byenkola bino. Baba kutute mu Rainlands. Bantutte mu Rainlands, bantutte contours, simanya biki, tubala abale ebintu ku mwezi awo. Tumala omwezi mulamba, tubala mwezi gwe tutategeera, tumanyira bye tugenda. The sun, simanye nengamba economics batusomesa the 5 principles of marketing. Ebyo no byanyamba yambako. Baba nakula byanyamba yambako mu marketing. Nenvaawo nengenda nembeera wakisekaawo noyiriba n'obutaala emyaka obanga nava eri navaayo namala S4 mu 88 kati 89 nenyingiraawo lewakiseka nentandikayo mu 89 wanali navaayo mu second time ne 90 oli wakiseka ndi wakiseka 91 ndi wakiseka ne mu Black Pearl nezanyira mizanyo gyange kakati nali maze emyaka mingi nganzanya emizanyo kati mu 92 ne bagamba omukyala najja nangamba genda okole special exams ze Makerere entry exam bazita special Makerere exams fact zilya zali 3 zezoka ezali zikola ekyo librarianship agriculture ne MDD so noyingirira mu MDD nga bojjango ena gundi yes4 bakuwa ebibuuzo oro ne theory kati bobiyita uterevo bogenda kukola diploma mature entry yabo kati bana abampa babira tebaawula mature entry ene gye bakojomaze emyaka 2 mwengo ogenda gikola myaka 25 ne special exams special exams ozikola ng'obadde mu field gy'obadde era gye bakujja n'obeerayo n'ogenda n'ogikola kati nagikola n'engiyita bulungi nnyo n'oyingira MDD ne bampa ku MDD emyaka gyange 2 nenkola nenfuna diploma yange Makerere nenjifuna kati bano bagenda okumpa wabira Makerere bagamba temutumanye temusumbwa student waffe Makerere bwe baddamu kubanga Makerere yali eyogera ebyo byonna ng'ereeta obukakafu ebukuba ku mmeeza kati ng'ekino eno diploma gye nnina yatandika mu 1975 ebaddewo ne Eri Wamala gye yakola Makerere ng'akola MDD ne Bob Wine omwagala w'abangi mmwe mumwagala okufa obufi naye gye yakola
Makerere yakola MDD diploma ne Hildaman gye yakola Nabe Mukiibi gye yakola ne Mariam Ndagere gye yakola Ashraf Semogere gye yakola ne Nsubu Gabati gye yakola ng'omenye bangi ne Jole Lulibe gye yakola ne mutabani wange waliwo mutabani wange bana benzanyazanya nabo bonna gye baakola kati disadvantage bano gye batamanyi nti bagidisowninga Makerere ne gidisowninga kiba kitegeeza nti kakati abafuuka baddokita olwaleero oba ogenda kusala zaamu nabo empapula zaabwe ate bangi ate nga majority bajja kuwabira institution bawa 40 kati kanakanda kabuwembo kava mweko byokwesiruwaza kamanye omuntu gwe kadiiringa naye yasoma aleeteyo kirala oba nti yabba obululu oba nti yakola atya naye kino ekyobuyigirize ekyakiviireko ddala era omusango kyova olaba bwatuuka mu musango mu makkati ne bagenda ne basaba kooti nti my lord I think we are bona fide clients we shouldn't pay Katolu Bwama obudde bwo they shouldn't pay me ngamba wangudde they shouldn't pay me kubanga lawyer wange yagamba nti bannange tugenda mu musango guno guliko ne cost ani agenda okusasula Katolu Bwama obudde bwe kati ako kabuwembo kafunyo kaveye ekabohe gye bakazaala ne bujjanga buno obuvuuka boolaba obusiraamu butabuliki kali katabuliki buvaayo nga butabuliki ne kajja ne kagiragiraawo enateeta masomero gegundi wekasomera primary ne secondary nga kali bubi kati ebyo tekabimanyi bo bagenda bugenzi maaso okwonoonera Katonda naye ate era mbaagala kubanga erinnya lye bampa kumala mu kooti yawe ebbanga bwendabika ku TV nabaali tebamanyi ne bammanya publicity baagi manyi publicity ya mirundi ebiri publicity ejja mu bubi ne publicity ejja mu bulungi all them are publicity so akati okusoma kwange Rose Mbowa bwe nali ndiye Makerere ng'oluzungu luntawaanya oluzungu lwaki lukusumbuwa nnyo sirwagala I don't like English because there is no reason why I would speak English. There's no reason why I would like to speak English. English has never brought food on my desk. Anything which doesn't bring food on my desk, I don't like it. Nze obulamu bwange mbumanyi nti obulamu tukolera ekintu kimu kyokka kubeera bulungi. Mu nsi yonna. That is the principle behind life. Kubeera bulungi. Mu ngeri yonna gy'ofuna okubeera obulungi. Kati Katonda yagenda nampa vision ey'okwesimbawo. Naye nkuba tooki. Naye nkola research. Mu constituency yonna. Constituency kyebadde ekyasinga okulaba emizannyo gyange. Era enjagala. Nga Lubaga. Ekyokubiri ne nkubira ne ngamba constituency kyeyagala Obwakabaka. Kubanga I'm a federalist, I'm a monarchist. Toyina bwonzijjawo. Era nze buli kalulu konna kemba ngenda Buganda erina okumbeera wano ekipande kya Buganda kirina okumbeera wano emabega. That is good. Era nze sirina ene pate gye nfiiringamu nti y'amaanyi pate yange Buganda. Ekibiina kyo Buganda. Ekibiina kyange political party bagiyita Buganda. Ate eyo political party yebaddewo ebbanga lyonna. Ate era yakubeerawo. Anti yebaddewo ebbanga lyonna ng'ekola opposition. Kubanga bwe mugenda mu opposition muba ne cause muba n'ebintu byemukola ki bye mugenda okugamba government ebakolere. Kati party endala zigamba ki abantu? DP egamba ki? FDC egamba ki? Tuyina party emu etewandisa mu bululu bagiyita Buganda egamba government twagala omugabo gwaffe ng'Abaganda nga kingdom yaffe ng'abantu baffe yeri emu yokka endala Catholic Church Abakatuliki n'Abasiraamu bagamba government taffe twagala omugabo gwaffe ng'Abakatuliki kyova government esobola okukwata 10 billion n'eziteeka ennamugongo ezibateerayo lwaki kubanga Abakatuliki babanja government
so kati nze seesimbawo bwesimbi because njagala okwesimbawo nfune kibiki amidis n'okuba nti constituency ekuwa omulimu n'obeera nti ogenda kubakiikira ogenda kubayamba kati eyo constituency gyentambuza era ne kaakati bwe nazze mu kalulu kyova olaba nga ndi kushuwa ddiiru ngenda kuwangula kubanga nkyayogera ensonga za Buganda. Oli mu percentage oli mu bitundu bimeka sofa kati obuwanguzi? Nyingidde 9. Ekyenda kiyingidde 10 lyengenda okulekerwa naye munaku olwo n'olwokubala akalulu mutegeka amalwaliro bantu bajja kubeera ku drip abala bajja na kufa by the way era nze mponinga abantu bw'oba toyagala kufa toyingira kalulu ka Katolo Lubwama ojja kufiira bwereere baga nti ekabowa nti nasola afunyewo bubiri nti emutundwe ate akoze bubi nnyo yafunye 0 bajja kutukira bwereere era abantu baali badde bandeka in fact eno constituency baali gindeseko unopposed nembeera nga ndi unopposed I'm the best there ate ababoleta ba unopposed babadwaki kubanga baba the best. Uncle Kato, bw'oyogedde ku kintu kya tiketi nti gwe ogira mu tiketi ya Buganda, that means nti teri political party this time round togenda kugira under any umbrella? Sijirangako kwa umbrella yonna naye nkola alliances kubanga FDC tewali gigimpalanya. That is good. Ne DP tewali gigimpalanya nabana aba nupu aba Bobi Wine tebasibawalana. That is good. Naye nze character yange okusingako ku yabalala nze njagala omuntu omu yabandagira kabaka. Mu byobufuzi nze kabaka byayagala nange byenjagala. That is very good. Kati sirinayo kirala kyonna. Uncle Kato, kati nupu bwenejja ngegenda kugoberera ebintu bya kabaka nganjiwagira. FDC naye bwenejja eyagala kuwagira ebintu bwa kabaka naye nganjiwagira. Kubanga waliwo ba client bangi nnyo abagenda okwesimbawo nga ba DP nga bali wano mu constituency yange niye abasinga baba independence baakoowa ejjoogo ly'ebibiina. Ebibiina birimu ejjoogo nnyo kati ndako ekya Bobi Wine ekyakitandise bakitandise bulungi era kiina embavu nerindako akalulu kaggwe tojja kulaba ku bammemba baba baddukirawa nanti abasinga bagudde. Twajjeeyo kuwangula kati tugudde kati ate otwagaza toddayo kuba na ku simu yaffe babigamba mbabazi wano mugundi mugo forward babadde babigamba FDC wano okujjako bammemba abatuufu aba FDC nti bali ba FDC ne bwagwa asigala ku mulamwa. naye akati bano abanuupu balina omuliro mungi bamanyi nti bonna Bobi Wine agenda bawanguza tubalinze ku byalo. Sozo Property Consultants UG basangibwa Kireka Kamuli Road meters 15 ezo kabatulekamu essente era nga nkugamba nti banoonyeko ku mukutu gwa Facebook bagula ebyawaka restaurant office ne saloon yabikozeko ate nga biri mu good condition. Banoonyeko ku Facebook Sozo Property Consultants UG ate nga era osobola okwetambulira n'ogendayo n'obalaba ne mwogerezeganya awo Kireka meters 15 Kamuli Road yambuka mukati nnyo kukola nso ojja kubanga obalaba. Wotulabira wano nkugamba nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Honorable Paul Kato Lubwama. Honorable, abayimbi bachaddeko ku kitebe kya NUP kamocha NUP stroke people power era omubaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakwasa kadi n'abakwasa kadi z'ekibiina n'abanjula eri ekibiina abayimbi ab'enjawulo nga bangi nnyo. Okyogerako ki? Kirungi nnyo era nakisanyukidde naye abayimbi abo bagenda kugatta ki ku Bobi Wine kubanga bw'oba obadde okola show ng'oli muyimbi ng'ofuna abantu 3 kati ki ekikutwale wa Bobi Wine alina emitwalo gy'abantu okujjako ng'ogamba nti Bobi Wine agenda okwongerako. Kirungi nnyo abayimbi kye baakoze kirungi naye abamu bagikozeseza nga bargaining power kubanga era ojja kubalaba ate nga basaze nga bagenze wa Museveni bamu abo bebamu bennyini abo tebajja kulaalirayo eri eyo manyi abajja okulaalirayo Hildamani omwana wange Hildamani ajja sigalayo Hildamani oli gundi ajja kusigalayo
ono webukoma nsimbi naye ajja Kayemba, kayina Solo. principle abalala bajja kuvaayo kati lutaya yagozi naye namulabye munno ne mukyala we kati mukyala we ne bwabanga agenze agenda kukolayo ki agenda kwesimbawo naye balutaya ye okwesimbawo ye yeetaaga amaanyi ga Nuupu kati abayimbi ogendayo abasinga tekibayamba nnyo ate ekirala abayimbi balina okumanya twali badde tetukola politics ku mirimu gyaffe musajja abalabira awo najja n'awangula najja n'awangula n'abateerawo amateeka nga makambwe ennyo mutemwamuwagira nga muddawo mukayana era nga mukayana nze abantu bambuuza gwaki tonaba kukima kaadi mu Nuupu nze ssebo nze nina ekisinde solida era bwe tuba twogera ne Bobi Wine twayogerako dda ne Bobi Wine ekisinde kyange kijja nga tumaze okuteesa Bobi Wine agenda kutuwaaki bw'awangula oba president twagala ministry 3 aba solida ministry kina ministry ki katwagala ya finance neya defense nene nnyoki solida eri buli wantu Anko Kato twagala ya finance defense neya culture tete bisoboka bitya kati bano DP block bali nabo basinga solida amaanyi gwokimanyi nti mu solida waliyo brand gye bayita Katolubwama kituufu ekyo nzikanya nakyo eyo brand tezanya ozanya ne brand eyogera ekintu mu programu ya Ibura K nefuna abalabi emiliyoni emu kituufu ekyo obe omumanyi kyategeeza so ogambye oyagala ekifo kya defense yes ministry ya finance nakyendala kale bajja kutuwa ne kalicha kuba tulina abayimbi bangi nnyo bwebana basobola kati tutuula nga bisinde ebyamaanyi ekisinde n'ekisinde tukola alliance era obudde bwaffe bw'okukola alliance tetunaba bulaba tebunaba kujja Anko Kato bwe tunakizuula nti Bobi Wine ayina alliance kubanga nze Bobi Wine tajaga nti Bobi Wine ajja kuyisaawo bwe byenkoze bye bigenda okumpisaawo Bobi Wine si yakuyisaawo nze tewali ansitula mukono era bwe baba bansitudde mba nkoze bubi nze mpagira bwagizi kubanga mu bawagizi bange mulimu abawagizi be ate mulimu n'abange nze newanika omukono n'amasannyalaze oliko amafuta agago nina amasannyalaze gwege nina agange ate amasannyalaze gange agamungula magule amalanga waamu abantu abalala nkola charity abalala basanyusa abalala face yange basanyusa abalala abakazi mbawa charity nyingi nkola bintu bingi byenkola ebizimba amasannyalaze ago alliance ya Solida ne People Power ne Nuupu mukulaba ko yetaagisa kati ejja kwetaagisa kubanga tulina okufuna muntu gwe tuwagira ku bwa president kati ffe tetuyina Solida terina agenda ku bwa president if the alliance fails to work out osobola okwalayinga ne DP block oba okwalayinga ne NRM oba okwalayinga kati nanti n'aba DP nabo nabawadde amagezi baleme kugenda ebyo gafula nga bye bagenze personality mugende nga group nti DP block mwena muli ba independent naye tujja kuwagira Bobi Wine ge magezi gwe wawadde ne FDC era kyejja okukola ti FDC tuli be FDC neze sobola kumala gakwatibwa bukwatibwa ngabo bayimbi bobalaba nze n'ekisinde ky'abantu abantu abandi emabega bangi nina bakansala nina baki nina abantu bonna baagala okwesimbawo nina bamemba ba parliament bengenda okusimbawo nga mbasimbawo naye nga mbasimbawo nze ngendo bakolera honorable akalulu ka 2021 general elections entebe esingira ddala obunene eyabwa president olowooza kyali badde kyetaagisa President Museveni kubbinkana na candidate omu opposition oba bajje bangi kyali badde kituufu y'okubbinkana na candidate omu naye nga abantu tebanaakutegeera nti biki ebikola candidate kuba candidate waffe agenda okubeerawo Bobi Wine tulina okumunoonyeza ssente ezinakuba campaign size ezikuba ezitereeza buli kintu kyonna
oyinza okubeera ne ba market ba campaigning manager kati Bobi Wine yeetaga campaigning manager abawere emitwalo ng'ebiri n'ekitundu kati wano bakyawoggana naye bwe banaatuuka mu campaigns nga bamusaba ssente titwagala amafuta agagenda embaale tuyina trail gye tugenda okugendako eya Bobi Wine twetaagako amafuta emmotoka 15 zonna zeetaaga amafuta kati wateekeddwa okubaawo big sponsor myezi gino gisigaddeyo tuteekeddwa okubaayo n'omugagga avugirire kubanga ebyobufuzi mu nsi zonna bitambulira ku bagagga ffe ekibi kye tulina mu Uganda nti tulina bagagga bamanyi politics tulina banaku mu Uganda mwinaki tulina banaku tulina bagagga abanaku bategeera politics mu Uganda banaku be bategeera politics abagagga babifiirako ddala bo ne bagenda mu gavumenti gye bakolagana na gavumenti tojja kuvaano ogenda ogambe madivani nti payo miliyoni 15 ngende neesimbewo ajaga afuluma ofiisi yange mpola tondeetera bizibu naddala nga amaze okuzuula ntogenda kuwangula era nze mu nsi omanyi nina bataata bange bangi taata wange Saalongo Lubwama yafa bwafa nensigaza taata wange omulala yani oyo Kaya Kavuma owekitiibwa mu ntaana gyali amanyi nti yaleka omwana we ku nsi agenda okubonaabona obulamu bwe bwonna taata wange omulala Lawrence Mulindwa owekitende owa FUFA Dr. Lawrence Mulindwa nze ndi olwaleero kino kyendi lwa Mulindwa ndi mu politics nawangula lwa Mulindwa ne taata wange omulala abo bataata bange benkugamba bawanirira obulamu bwange Lawrence Mulindwa awaniridde obulamu bwange lwala omutima nampa miliyoni 8 bagende banzijanjabe nali mu politics muno nampa ssente zonna mu nsi z'omanyi tezaalina nnyingi nnyo naye nali sizirina era senga taba kuba nti yazimpa ziba nnyingi senga teyazimpa senga siri MP Lawrence Mulindwa sobola na kumuva nako taata wange omulala Kiwalabye Male owekitiibwa Kiwalabye Male n'okutuusa olwaleero nsobola okugenda ewa Kiwalabye ne mugamba Kiwalabye njagala onkyusizeemu bwoti nakikola taata wange omulala ayina ssente naye ku zino sikyamumanyi mwana we yamuleka Robert Kasozi wa CBS tokyamutegeera ennaku zino sikyamutegeera Kasozi sikyamutegeera ddala yakyuka bayakyuka bikisimanyi naye nga yakyuka naye nga baabo those are influential people in your life in my life and my life cannot live on obatali bantu abo. That's good. Abo bantu bange kati ate ninayo ne mama wange Maria Mundagire. Maria Mundagire, she's my mother, she's my sister, she's everything to me. Era mbadde mu ddwaliro ne bwe nyiga naye emirundi 15 mulundi omulala mugusanga ne mugamba Maria muno wankoze bwoti ne bwoti naye wanyizizza. Okitegeera so politics ono tumugendamu tuli ku Buganda bumu bani n'okukuba nye eng'ombe eyo Buganda bumu Buganda amaanyi Buganda buyinza ye slogan yaffe solida gye tugenda okukuba era tugenda kutambulira era tukugamba gwali mu constituency ya Buganda yonna oyina ekibiina kyo tetukugaana ekibiina kyo kekakwenderako naye ekintu ekijja okuwanguza Buganda bumu era beera mugezi onkubira essimu consultation era posta zaffe zigenda kubeerako bw'oba oli independent teeka ali akabonereko obanga akasolida wano waggulu teeka Bwakabaka bwa Buganda obawadde ga bwereere Abaganda bakyali mu lutalo olw'okulaba nga babeera bulungi kikulu nnyo ekyo kati mu regioni abo abantu bajja ne beesimbasimbawo ne beefuula ab'NRM ensonga zaabwe ne bazivaako naye ne President Museveni akimanyi nti okubeera obulungi mu Buganda muno okubeera ow'amaanyi
ayina naye kuyingira mu ngombo yaffe eno Buganda ki bumu. Sozo Property Consultants UG ekireka batuteekamu essente ng'era nkugamba nti tuli ne Uncle Paul Kato Lubwama, Honorable Paul Kato Lubwama. Mu bigambo bye agamba nti akalulu akaddako so far so good 90% akali kamulimu 5 era nga alindirira kulayira. Era Ssaabasajja Kabaka mukama wange omulimu gwe wantuma kubeera nga constituency eno nkuuma abantu mbakuumye, abantu bajja kutoma, abantu emirimu ngibatandikidde, amasomero ngakoze, abantu mbatutte ebweru ne basoma, emyala ngigogodde, enguudo nteeseza n'abo abazikola ne tuzikola, n'oluguudo olulamba luva ku emwemu paka eri bali mu Lukola. Waliwo n'olulala lwe twagala okukola olugenda Ekisigula, waliwo n'endala eziri e Lubaga mukama wange bagenda zikola. Mukama wange sikutiiriridde ebintu byo byonna bye wayagala mbikole mbibaddeko. Ekyokubiri mbaddewo sidduse Obwakabaka nga bulina kye buwogerako, mbaddewo na buli kimuntu kyonna kyogaa nti kino okiyimirirangako nkiyimiriddeko. Amiina. Kati bino abantu bye baagala kuba bano bannaffe abalala baagala okujja ye bavaawe bwe be baani. Sibadde nnyo mu constituency simanyi bulungi. Babuuza nti gwe gundi gwani tebasobola kuyita bamanya gaabwe. Kati sagaana kumwogerako ono omuvubuka simanya Mukasa. Bw'omubuuza nti Mukasa ovaawo akubuulirayo. Kati wano mu Lubaga osobola okuva wano nga tolina nsibukoyo. Simanya namuwulira, simanya ava Bukonje. Nawuliddeko amawulire nti Honorable John Ken Chams the man akomawo. Njagala nnyo akomewo. Lwaki? Afune the last frustration of his life. Afune last frustration of his life. Kakati afune n'ekirala. Afune the biggest curse of his life. Kuba ajja kubeera cast. Ogezaako kuyingira mu kana akalulu. He cannot. Totiisa musajja. He cannot. Katonda yamuwa ebisanja bye 3. That is enough. Sit down. Ne muwala we najja. Najja ne bafuna 2. Sit down. Ige family yaggwa. Kati naffe family zaffe zirina okwenjoyinga another 20 years. That's it. Honorable, abalunja batulaba tuli ne Honorable Paul Kato Lubwama, Uncle Kato. Twaliko wano last time nga olina ensonga za Royal Theatre, the mighty Royal Theatre ku Martin Road. Omugagga omu yakkakkana ku bibumbe by'aba Ssekabaka n'abikola byonna by'ayagala. Naye Bassekabaka tebaatuula. Kye bamukoze ajja kukitegeera tetannaba. How far with the case? Omusango we gutuuse guli mu kkooti saagala gwogerako nnyo. Naye nga Bassekabaka bakola. Bagenda kweddisa ekifo kyabwe. Empewo zikola zigenda kweddisa ekifo kyabwe. Era olunaku lwonna tuddeyo ku Royal Theatre. Ku Martin Road. Wadde kituttemuuko obudde. Naye Bassekabaka bwemba kyalira baŋŋamba kakkana beera mukakkamu. Buli kimu kiri mu control. Ekintu kyaffe kyonna tukifuna. Uncle Kato, lastly nga tuwunzika omu ku batabani bo be watendeka okuva Empenja, omuyimbi Ronald Mayinja. Era naye yalabiddwako ng'agenze ku Nuupu. Kirungi nnyo Mayinja kye yakoze. Kuba Mayinja talina political party ye. Ekyokubiri amanya g'abano abantu g'abayimbi galina we gabasitwa mu music ne politically babadde tebagalina. Ate abantu balina okukyuzinga enduulu 2. Enduulu y'abayimbi ndala n'enduulu gye bakubira ng'oli muyimbi ndala n'enduulu y'obufuzi ndala. Kati ekikolebwa mu Nuupu bagezaako okuteekawo enduulu y'ebyobufuzi. Which is not bad. Bagende maaso tubasabira era tubalinaako ttabbu.
era Mayanja sinako kye mugamba kye mu criticizing bwoba omutima gwe gwasazeho agende mu noopu. This is a free world. Buli omu kyoyagala kyobeera kati ate bw'obanga owulira nga kye kijja okuwa emirembe kubanga waliwo after bululu nakyo abantu balina okukitegeera ng'abantu bawanguddwa. Ogenda kutunulwa otya, ogenda kukola otya, audience ogenda gikola otya, biki ebugenda bikola otya. Kati tebali nganganza ate nze nina omutima ogwekkiririzaamu nti wawangula ebitundu 9. Kati Mayinja ogenda mu kibiina kiri atya Bobi Wine. Ti Bobi Wine ayinza okujja n'amusimbako omuntu. Bonna bonna abaliyo batya Bobi Wine. Bobi Wine ayinza okubaleetako abantu n'ababasimbako. Naye of course nze bansimbyeko ddera ngenda kuwangula. Rubaga. Yes. Akatalekeka. Waliwo statement ekozesebwa abantu nti wagamba abantu nti mumpe nange ngende ndiyeko. Kibiki. Wanji? Nakugambye nga tutandika program. Buli omuntu yenna ku nsi ultimate goal yakubeera bulungi. Mu nsi yonna. Nze njagala omuntu ali wa ku Facebook oba ali ku TV oba ali liddawa awadiko omukono ayagala okubeera obubi. Teogenda funa wadde n'ogo. Nze sibeeranga kawo ne dreaminga kubeera nga nkolerera kubeera bubi. Nze nkolerera kubeera bulungi. Era bwe nfuuka member wa parliament oba member wa parliament bujja kukyusa status yange. Era bwakyusa status yange wadde bwansanga nga ndi bulungi naye bukyusa status yange. N'olwekyo saagala mutiisetiise mbu watugamba wano ogenda kulya kakati ate okomyewo ate olye biki nkyaliwo nnyo by the way ebisanja ebiwerako kuba njagala kubeera bulungi teri ayagala kubeera bubi. Kyova olabanga ekifo kyo tukirwanira ng'obeeko abaagala okunzijjako abaagala mbeere obubi. Njagala kubeera bulungi kifo kyembeera bulungi kubanga ndi mu kifo. Thank you. Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukkawo wano. Sozo Property Consultants UG batutekamu essente era nga njala kubebaza. Njala kwebaza timu gye tutambula nayo mwebale nnyo mwebale ddala. Njala kwebaza Idris Lukwago, Tony Senabuli Daniel Muga ne Kiza Clement. Then nsembyeyo gwe omulungi eya subscribinga ku mukutu guno. Webale nnyo webale ddala. Tukwatagane omulundi oguddako tusigadde tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Njala kwebaza Anko Kato. Webale nnyo. Webale nnyo kunjagala n'okunzikiririza. Yeah. Chovola basaagala abantu bazanyira ku linnya lyaffe. Jesse Wanko Kato. Thank you so much. Linnya ddene. Amina. Ate si bunene bulokka ly'amaanyi kugamba okufuna omwana omutongo ono Ibrake nga fe abasajja abakulu tumukkiriza okutuwa interview mumanye nti wanjawulo ku bantu abaliyo. Ibrake si we wa bulijjo. Era nze nalaba abantu nga baagala okufula owa bulijjo nani I wanted to strangle them. Njagala kubakwata bakwate Baraka brand ya killing our brand ya killing our person. Munu wa amaanyi it's not mbiya gundi. Tosobola mukola munaku 2 sobola mukola munaku 3. Kyovola bubaka buno era mbuweereza namwe abamukolera bakolera kibalina okuwa respect. You a big brand. Olinganga bakatolubwama tukuzumba ofuuka bakatolubwama big brand nga omuyaga gonna bwe gujja tewali awo kikwata. Akatalekeka Anko Kato Katonda njagala nnyo njagala mbasibule ngamba wa nga tonnabawa nsanze obuntu buno bujjudde ewuwo buki buno mbukozesa exercises nkola muscles nensobola okusumulula. Yaman. Nensumulula omusajja n'asumulula ekikonde n'asumulula ekintu kitambula. Bwebale nnyo kujja. Ebyo bimbeezaawo tiwali kye neeraliikirira kyonna ndi stress free. Sirina kye nale kati nzuukuka ne mutabani wange ne bazzukulu bange baleeswa ne tukola exercises wano. Thank you. Ibrahim Kasage manya gange mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo.